kale mukama kolona Caroline special way tugenda kufuna waliwo gundi eri mu ggulire erimu bali kosobola okulituwa. What is the story eri mu mboozi eyo? Story in the Daily Monitor. A husband slept with our daughter and I'm yet to. Taata abadde yeeganzika ku mwana gwazaala. Waliwo ekintu ky'osoma nga tomanyi nawo otandika kigattagatta. Like why mu bintu byonna? Feelings z'omwana wo ozijjawa. Okuleka kuno okweraguza okwabajjirira. Feelings z'omwana wo ozijjawa. Gwe ng'omuntu alina protecting omwana wo otandika otya okumulabamu nga aina features ku myaka 10. Omukyalo ono alaga nti omwana wabadde akabasanyizibwa si mulundi gumu si mirundi ebiri si mirundi esatu. Ate kino kyeyongerera ddala bwe twatuuka mu COVID lockdown. Kino kyatandika before katate mu lockdown. Jjukira ate omwami yali waka talina byakola. Omwana akabasanyizibwa. Omwana agamba maama we naye nzuukuka nkooye. Nzuukuke night gye nayambadde sigiriimu. Engeri gye baali basula mu nnyumba ya room 2. Omwana ono abaana basula mu ddiiro, omwami n'omukyala basula mu kisenge. Abaana basula mu ddiiro, omwami n'omukyala basula mu kisenge. Omwami ng'alina n'obukodyo apanga amaseffuliya ku mulyango in case omukyala azuukuse ng'amunoonya. Bwe gakoona ne gayiika ng'ajja ng'agamba abadde alina kyakola. Ogwasooka gwe yagira omwana yamusanga nga ali between her legs n'amubuuza dadi kiki n'amugamba mbadde nzize kubikka. Ogwaddako n'apangawo amaseffuliya kati nga buli lukya afunayo tactic empya erabika nga ava mu kisenge gy'abadde alabike nga Jane. Ekyebuuzibwa yali ng'asula na kiti asula na ntebe. Ekibuuzo kyange ekisooka Ivan Kaggwa mukulu muntu osobola beera mutulo meeting ekika egenda mu maaso n'otagiwulira. Tekisoboka. Eno olukiiko ne lutuula gwe kisoboka. Bwanika kisoboka. Kisoboka. Saimo tubadde n'abantu nga muli mu motoka yemu. Wakinda wana nawe. Tubadde n'abantu mu mamotoka. Meeting etuddawo ng'otudde wano. Ngamba kuggwe wennyini olukiiko ne lutuula. Nga nkyebase. Nesigala neebase. N'ozuuka buzuukusinga olukiiko lwabaddewo. Mbiwulira mu bakyala bafumbo naga ogenda okwekyusa ogenda owulira. Bino bintu bya nnaku naye akukosi kategedde kubanga. My question is omwana ono ku myaka emito oyinza okuba wati okwogera ogwasooka omwana yalimbamuko ogwokusatu but kizze kibaawo tugambe nti yatuuka n'anyumirwa n'atuuka ng'abanga alinze omugenyi wakati omwana asobola kubanga yali tamanyi kubanga okusinziira ku AI wano egamba nti tusobola kusigalayo mu tulo kino kisisimula neyekoze neyazirissadde engulu. Naye wakitulesa ensonga ebanaye abazadde twagala okubategeeza nti bataata twatabuka sooka ojjeyo kaatawe akikidde bataata ensi endabeko bataata twatabuka. Ekisooka tukozesa ekisukka mu kimu ekiriwa taata tukozesa okuva ku muddo ne tunywa walagi ne tufuweeta byonna bigenda ku mutwe n'okunuusa ne tukola ki ne tunuusa. Ekyo kitukyusizza nnyo. Ekyokubiri embeera y'ebyenfuna mu ggwanga muno buli omu yalinako ekirooto ekyokubeera omugagga. Buli ensi abantu we baavuwadde nnyo batandise okuva ku ebyo bye baali bakkiririzaamu bavudde ku nnono. Ontegedde bulungi. Ekyokusatu obwavu obungi abasajja beeraguliza ddala. Naye osobola ofuna ssente zotwala ku nsaasi oba ku ndagulwaki oli kati oli yabeerangawo ng'abaana be embeera gye tulimu ffenna etumala era nga taatakkiriza nti ebyo Katonda byampadde ebirala Katonda ali buwa baki abaana bange. Kakati mu mbeera eyo bawayinza oba talina kyakozesa naye nga yatandise okwerogozza. Abasawo ne bamutuma omwana wo. Omusajja n'aliko okwegazika ku mwana we nga mu mutima alumwa
naye ng'akooye obwavu. Okategedde bulungi. So mu mbeera efaanaganako bw'etyo abakyala mubeere nnyo n'abaana bammwe ab'obulenzi ate waliwo n'omulala gwe bakutte yarepinze omwana ow'obulenzi w'emyaka 16 kica yakwata omwana w'emyaka 16 twasimba ogenda ku kkooti awe Wakiso kwene mboozi y'ono omwana eyani Shaban omulamuzi batuuka ku kkooti nga lwa bamawulire bangi batujjawo nga naye be baagala okuyingiza nga mulimu maama alina omwana awo asoose 9 nga basajja babiri bamusobyako era mwene olidde twagala tutegeeza abazadde abali eyo bapeni kituufu mu bafeeko ne bapeni ekizibu nti kumusobyako nga tannakola ki tanneetuuka naye ekirungi kyakyo mu bubi bwakyo nti bazannyira naye waliwo n'omwana ow'obulenzi ate gye bazannyira ewakyamu. Talk about it. Yes. I'm not saying abaana abawala bamubakwate naye abaana b'obuwala batiitiibizibwa ne bakuumibwa omwana obulenzi n'omulekaawo ekizibu ekyazze ku guyina ebitambulirako ebirala ate nga bya assumption simanyi ku kino bwe kino kakati n'oyo gwe weesiga oyo omwana asikaali gwe weesiga waka gwolekera abaana b'abalenzi tomanyi oba alina ku smartphone za Africa zajjinje buli omu wekola ki weeri asobola okuba alina we yabikola ki we yabiraba ti akatambi ako olina gy'okatunda n'ofuna ki okono wantegeerekese bulungi so nga tuli mu olidde n'abazadde kakati abaana ffenna abalenzi n'abawala twenkanankana nga bw'okuuma omuwala n'omulenzi oba okola ki ekisembayo abasajja simwe musoose okubeera abaavu ate simwe mugenda okusembayo ensi eno ebadde n'abantu abaavu oba okunoonyeza ku ssente nga zibuze kati kuuma bulamu obeerewo ng'ekyokulabirako tigwe zaakula bamaama abaana b'obuwala tubakebere create friendships make them your friends abaana basinga bano ekibasirisa nti atya maama talina bwamunnyonnyola tukebere abaana ab'obuwala abaana b'obulenzi tubasembeze sayima olw'okuba nti taata oba anko oba muganda we oba biki tekitegeeza nti tasobola kulabika nga akabasanya omwana we mu holide ne gye tugenda mu mpanvu mbadde nsaba abaana baffe bano bino bye twekambuwaza tusooke tubiteeke ebbali bibeerewo ku kuyiga emirimu gy'awaka naye ate tukuuma abaana baffe for 1 psychological issues 2 physical pain 3 katono mwana situation ye nabana ya rupture nze tajja kusobola kuzaala because bagenda mulaba nga tandise okuvunda nga avaamu amasira tolinda mwana wo kutuuka ku ekyo nsaba tuyiga okusomesa abaana baffe bino stop assuming omwana wa akyali muto omwana waasomokamu tumuyigirize n'okwekuuma ate n'ekisembayo ennyambala mwefudde abazadde ba .com omwana ow'obuwala n'omwambaza akasikaati akampi tomanyi basajja bamutunuulidde kiki kye balaba omwana ow'obulenzi oyagadde atambule n'omulembe omwambaza obunu omwambaza empale ensaleesale omwambaza essaati talina vesti tomuyigiriza ngeri ki yakukuuma mubiri gwe tomanyi bameka abamutunuulidde na biki byasoma amasimu gano ge balina oyinza okulowooza alaba katuni yekka naye ofaayo okulaba omwana wo biki byalaba ku simu na biki byayigirako ng'omuzadde kale gatumaliza gwe nawulira nga yogenda ekintu kitandisa okukola amakulu bwenkirowoozaako edda ebisenge by'abakulu byali wala nnyo n'ebisenge by'abaki by'abato lwaki batugamba nga bagawuliriza music oba bagakwebakamu kaakati amazima gali bwe gati abazadde b'omulembe guno muleetera abaana okulowooza ebintu tuli mu olidde bannaye olidde no ya myezi emeka December January baddayo mu February tuwaki muleetera abaana okufumintiriza ebintu ebitalina ansa saa 2 bali mu kisenge bakola muzabi bakola baba balese mulabe TV yamwe munaje mwegulira kubagoba mudiro lwaki mubagoba mudiro lwaki baberanga n'akaleediyo mugundi ne TV yawe ngebeera yeeyo TV no kale nazekula kale yo TV kale mugende muzanye tata amaga kwebakamu muleetera abaana okufumintiriza good morning